A few days abantu abamu bakwata ekkubo ne bagenda ku faamu ya Museveni ekisozi. Muno mwalimu abayimbi, mwalimu ba bloga, okugeza ba TikTok twabalaba ne ba YouTuber. Era mu kugendayo Museveni yamaliriza abawadde billions 5 baziteeke mu sako yaabwe. Now kino kibadde nga happening always. Groups ezisinga we zigenda ne ziraba Museveni we bavaayo batandika okwekubakuba. Kati ate mu bayimbi kirabika kyabbulukuse bupya. Omuyimbi Lil Puzzle ennaku zino yeefuddemu ku mukutu ogwa social media. Lil Puzzle kyeyakoze Bebe Cool ne Kenzo Mukama Katonda yasinga omumanya. Abavunaana ki? Abavunaana okugenda ewa Museveni ne bajjayo ssente mu linnya lye n'atafuna yadde 10. Njagala nawe weewulirireko ate tukomewo. Atambudde bulungi si wabi. Tegedde. Atambudde bulungi si wabi. Era nze ekyo bye nazzeemu ne njogera nabyogedde ku lw'abalala. Nakutamye ngani. Ndi muntu wa gundiyo. Saagala ontabule ndi mu kusomesa. Nakuganye njagala tutambulire wamu. Otegedde. Bwe mugamba nti balina enkwe. Be mutaagala bababuulire mazima nakiteekeddwa kukolebwa. Nkakasa mubadde n'akatabo nga mugoberera era nga muwandiika. Bebe Cool talina studio y'abayimbi. Yasaba yiye ng'omuntu nga nange bwe nagambye jjajja. Nti munange jjajja ndabaamu mu ngeri yange. Ate era sandi mugambye andabemu nga saakola. Awakana nze kampeyini za jjajja saazikuumira ku foyo aveeyo. Bwe namalanga okuyimba nga njogera. Which is ekintu kyensinga okukolera ddala. Teri muyimbi asobola kukinsinga. Okwogera n'okuyimba nkikolera ddala. Munjulire ani asinga mu kampeyini okulabika eyatambuza TikTok ku for you nga njogera bwe ngenda nga ngamba mutugamba muti ati jjajja aveeko ngeno teri bipande bwe nteekako TikTok ababaka b'Ombuganda abagamba nti gavumenti yerina okukola buli kimu nendaga eddwaliro omukazi eyalizimba emalakya omulimo ndagukola bulungi bwe nsaba jjajja okunsiima kibi ng'abalala yabasiima ekusaasira baamusiima kamiliyoni baamusiima n'abalaga ekisawo ng'ensi eraba nze nabadde mubi nayogedde ki ekibi Kenzo wa mu nnyumba takonkona ebibye bamulaba mu ngeri ye ng'ovuddeko okukola nayogedde ki ekibi mumbuulire kanneesibe n'ekinywi nayogedde ki ekibi awo mumbuulire jjajja ne mugamba kampeyini nazikuba ndi mulwadde kubanga okuva lwe bannongoosa amaanyi matono natuukanga ku stage omukka ne gubula ebigere ne bizimba nga buli lwe ngenda okuyimba baŋŋamba sooka okakkanemu lindamu baakulongoosa amaanyi olina matono abantu ne batuuka n'okuŋŋamba ng'ofaanana bubi tukulabye ku buvidiyo kiki olususu lutandise okuddugala kubanga neewaayo n'obumalirivu okukuba kampeyini za jjajja bwe nnyimba bwe njogera era bwe twamaliriza abantu ne basiimibwa Mayinja n'asiimibwa Fiina Mugera n'asiimibwa Kusaasira n'asiimibwa nze bwe nagawulira lwaki sisiimibwa nayogedde kyawo ate nze saamusabye mu bbaluwa yange temumanyi bye nataddemu era bye ŋŋenda okumugamba kye ŋŋenda okumugamba kyekyo ate manya ajja kukimpa nja mugamba size kulwanyisa muntu n'omu abantu be wakolera projekiti zaabwe kazigende mu maaso abantu be wakolera projekiti zaabwe zigende mu maaso nti nze jjajja bw'oba olina obusobozi nze mpa ŋŋende nkole music park nze njimulage bwefaanana kubanga nze saasoma ŋŋenda kumulaga nga bwe kikola abamanyi okukitaputa bw'anaaba akiguza ekirowoozo akigule mu ngeri yange akikole music park agikole olabe
munanuwana bulwanyi mu mwaka ogu oba muyejo nja kubamba maliriza abakola studio omusajja yabawa studio wayise emyaka nga 10 tekubangayo yadde oluyimba lwa birthday tekubangayo yadde oluyimba lw'okufiirwa tekubangayo yadde yiti eyebe yamba ky'omuyimbi era abayimbi bameka wano abaali bagenze mu studio ezo y'omusajja ziyakola yaziteekamu ssente teziyambye ba artist bwe bavaawo nga ba artist omusajja bamujjonkera lwaki nze mba simuwanikira omukono ne mugamba bagenda kukyaya abantu bakufera kola bwoti jjajja weeti kula omugugu ebyo nabyogedde ku lwammwe mufunemu baganda bammwe bali mu kuyimba owulira essanyu nga muganda we yayimba nga baliri pazo bavuga amamotoka owuwo tavuga owulira essanyu ng'omuyimbi wo gwe wayagala ennyo genda okebera oluyimba lwalimpa bwe mba mwali temumwagala lwaki lwina views ku nnyingi alimpa yabakola ki mwamukyayira ki njagala okubajjukiza alimpa mwamuwagira n'ayimbako bye yayimba oluyimba bwe lwaggwako takyafuna bivvulu talina jaddukira kumuwa ku ssente alimpa yeetaaga studio digiba wajja gimusasuza alimpa yeetaaga video Franka jjajja gimusasuza kakati muzeeye bw'agitukolera alimpa ajja kujja akolere bwerere nga tumugamba jangu nangoyezo na wa make up ononyeeno obusente obugere nti 15,000 bw'aba n'alongoosa n'okuyonja alimpa yimba bw'omala okufuna video ofune ne audio ogende ebyokukuba yiti si buvunaanyizibwa bwa gavumenti oba onaakuba oba tokubye that is me otegedde nze sikolera ku mutendera gwammwe gwa kukomba matako mukama ansonyiwe I am an established artist. I made myself to be an artist. Nyimirira on mandate nenjogera. I speak like a man. Ekikyamu nkiyita kikyamu. Ekituufu nkiyita kituufu. Mwe mutambulire mbulamu bwammwe obw'okwerimba. Obw'okwefera. Obw'okulimba emyoyo gyammwe. So mwe abatagalira mbigambo. Kenzo talina studio. Kinnuma nnyo okubanga okola mu botiki. Oli muwagizi wa Kenzo oba Bebekulu obeera kalangala. Ky'olina okugoberera n'okubeerako kya music eby'abayimbi biveemu. Music industry nze akubuulira nze mmanyi studio gye ziri. Studio ziri Mengo. Era n'abazibeeramu mbakubuulidde. Ze bawa abayimbi ziri Mengo. Bebekulu tebamuwangako studio ya kuyimba. Kenzo tebamuwangako studio ya kuyimba. Obubiina bw'owulira obw'abayimbi si kino ekya Kenzo ky'owulira Uganda National Musician Federation si kye kyokka. Waliyo Kadongo Kamu Association, Upcoming Artist Association, Masaka Association, Manakani Association, Simanyi Mbali Musician wati, Simanyi Guni Musician wati, Simanyi Guni Musician wati. Abo beetaaga kubuulira mazima nti okuyimba ne bw'oyimba n'obeera site wammwe ku kyalo tekimala. Twagala oyimbe ogende nga bakuyise ekkata Doha. Twagala oyimbe ogende era akajje batakuzaala. Lwaki omuyimbi omuwe essuubi effu n'omulaga nti alina kuyimba koma waabwe ku kyalo? Era n'oga nti abo baaliri pazo tetujja kukwatagana nabo, bajja kutuwakanya, bajja kutuguguba. Eyo enkola buli lwe weewala abantu abagezi ng'okola ekintu, buli lwe weewala abantu abamala ku advisinga, kitegeeza ofuuse atagambwako, oyagala kubba. Kubanga kakiiko togenda tuteekako. Fe tujja kugamba this is wrong. Fe tujja kugamba nti ekyo kikyamu. Kubanga gwe toyagala tuteeka kakiiko ako. Ate era kyekiseera ebintu ebimu naddala abayimbi muzeeyi nkubuulira nammwe abali mu gavumenti kyekiseera abalwanyisa mu mwesonyiwe. Muzeeyi yali mugezi bwe yategeera nti mu Buganda mumutawaanya. Abakoledde ebirungi bingi yabawa vice president n'abawa speaker wa parliament. Mubeera mu muvuma
ebyo nabijjawo n'agamba enguudo kanzikole mu Western kanzikole ne mu Northern amasanyalaze kambawe bali eyo beeyagala ffe tumanyi ku Uganda ekoma Kampala bali eyo beeyagala buli kimu baafuna ffe yatuta kyekiseera muzeeyi abatakwagala naawe tobaagala kolagana n'abakwagala ennaku zino nga bw'otambuzaamu gavumenti abakumatira bw'omatira Baba Eddie Kenzo Munamasaka munnange Federation GGM abatawagira musajja bavemu bavemu sente za PDM myoga tewawagira musajja walina eddobozi oli muyimbi wa amaanyi va mu kibiina kyo vaamu Kenzo bagobe era ekyo nakikugamba maaso Kenzo zisikugeya nakugamba sente z'abayimbi ye myoga sakoyo kakiko keros aba erosi mbagala nnyo mu erosi ku kyalo sente z'emyoga atawagira NRM tafuna genda bw'owagira bakuwe naffe mbayimbi bwe twagala walina eddobozi tewawagira mu 7 va kakiko k'abayimbi gwe tewayimbira mu 7 wajja weekweka esente ozaagazaaki myoga sako njagala nnyo enkola sente z'emyoga abazigaba ku erosi engeri gye bakolamu toli wa NRM va ku sente mpaka lw'oliddamu amagezi ofollowing omusajja ofune sente nalaba bangi bakubakerere sente baziwa ba NRM lwaki ozirya nga tomuwagira ozaagazaaki Kenzo abali ku Uganda National Musician Federation bavaisibo Kenzo olibeera n'ekisa olituusaawa nkubuuza baveewo kubanga tebawagira mukamaawo akola ki ffe buli lwe tumulabako tuwulira bubi emmeme etwennyikira tuwulira tufa akolawo ki ali mu kuzannya tepo kwiso bando malaya bwali ebintu by'omusajja bwadduka eya NRM mukazi mukadde ogiriira mu ttaala ye mukazi mukadde ozinira mu ttaala jangu mu ttaala mubagobe Kenzo abata walina eddobozi wali muyimbi w'amaanyi mubamanyi wali muyimbi w'amaanyi walina eddobozi tewawagira musajja wali ebintu by'omusajja wanyaga omusajja wakuula omusajja akalulu bwe kawedde ne weepaledinga n'oddayo nze nga ntuula mu lukiiko nga ntuula mu lukiiko mwoli gwe sikufiirako nja kujja ku Uganda National Musician Federation nja kusitula omuntu omu mu katebe mube kusiringi omutwe ngwase mugambe fuluma mu lukiiko lwaffe fuluma mbimanyi tebiwagira mu 7 bwe birya sente ze nja kwata omuyimbi mube kutairoza omutwe w'engwase onoonya ki mu lukiiko lw'aba NRM yakuba omutwe ngwase nkulinnyire ku mulyango ba omutwe ogwo ngwase Kenzo bagube kyekiseera mu 7 bwe yakola mu Buganda tebamuwagira obwa sipiika yabuwadda ab'Essebeyi obwa vice yabuwadde ab'Ekitigumu mugende oba temumpagira bwe mulimpagira mulidda mugende temundabawo nange sibalabawo kankolera abalugwala kankolera abanyolo bwatyo bwe yakola enguudo yabawa yabawa bakolawo ki tebamuwagira mu kalulu tebamupostinga abayimba baliri pazo ne bafiirawo ne bakutuka enkoggo bawulira batya nga atawagira ate yali ku lukiiko bwe tuwanika omukono yatugamba lindako Kenzo zino zibeereza amyoga zibeereza NRM erosi wanu chairman agenda anoonya ba NRM be bali akantu k'omusajja tewawagira musajja va ku sente ze linda gavumenti yo lwaki oba olya sente z'omusajja mu lukiiko tewamunoonyeza yadde akalulu atoze nja kuba omuntu omutwe ngwase muleke kumpita ekyo tetujja kisanyugira kyovola tojja kutulaba tetujja kujja I'm not here to entertain nonsense ekyo kitegerekese bulungi musuuza
mu ngeri ennungi nkusabye abatawagira bave kakiiko za miyoga za NRM za LC1 chairman w'erosa anoonya balonda Museveni bawa tewalonda ebyo bye mugamba sente ate za bannayuganda tewawagira gundi gwe tewawagira va ku sente y'omusajja gundi gwe leka kubeera malaya va ku sente leka abawagira omusajja be baba zibeerako kijja kuyamba bali abatamuwagira nti naye abantu buliro banaalyanga ebintu by'omusajja nga n'okumuwagira tebamuwagira gwe omuze okugenda gukula ye enjala ke mulume mpaka lwanaga kyenkola kikyamu kampagire nange omusajja ndiye ku birungi towagira NRM tewayimbira musajja va ku sente ze va ku lukiiko lwa Uganda National Musician Federation ekyo nkimaze sikiddamu mwetegedde abalutuulako nga mumulwanyisa Kenzo ekisa kyolina obusajja abuwa sente wano ne tukugamba Kenzo tuteeke kakiiko nga totuteekako bwe mwamala okulya sente z'omusajja wasigalayo gwe wekka nobeera Yesu Kristo abaali bavaisi bonna mwabala basijja kumenya kakati baliwa abo omanyize baalya omanyize baakonkona baalya bagenda tebadda ofunye bulungi ekyo nkimaze kakati I want to prove my point nga mwenna mundaba onfuna bulungi munfuna bulungi bakulu kakati engenda yange n'enjogera yange yabadde tevunanyizibwa ku muntu yenna kyovala bwe nabadde njogera nabadde ntunuulidde omuntu y'omu nabadde ntunuulidde Natasha ne muwala we ne jjajja mwami nga bensimbyeko eriiso nabadde situnudde eno saatunuddeko mabega bwenti nabadde soogerera eno nabadde njogerera wano nabadde ngamba wano otegedde saabadde nga ntunudde mabega otegedde nabadde ntunuulidde bali be nabadde nsinga okwetaaga nfuna be nabadde nsinga okwetaaga abampise nfuna bulungi otegedde nayitiddwa mu ngeri ey'enjawulo in a special way onfuna bulungi kubanga nakiraajanira nakuba enduulu bwe namaze okwogera ebyange nange ne ngamba na bano kamboogerere mwe bantu mmwe bwe mulaba vidiyo ezitambula alina okwogera ekigambo kyonna si tikitooka alina okwogera ekigambo kyonna si buloga alina okwogera ekigambo kyonna si munnamawulire abalina okwogera be bayimbi nti oyo tumumanyi era nga nammwe bwe mumutunuulira mumumanyi wabula ekya obudde nabadde na butono kubanga nabadde njagala kubuuza jjajja mwami nti okakasa jjajja wali olabe ku bayimbi aŋŋambe nti yali abalabi nziremu mugaye nti tolabangako yadde muyimbi n'ogu newankubadde abayimbi obalina mu ggwanga lino bangi olaba basumbuyi kyenagamba ne muzeeyi Sale ne muga okooyo abayimbi naye tolaba bayimbi bakuleetera basumbuyi bwe yandi nga mmale musabe nti gye nkuleetere ku bayimbi njagala gwe bendi bantutte bwali bampadde omukisa nti ndeetera ku bayimbi misanattuku muliraba abayimbi abalina okwogera ku by'okuyimba Bashidi Style batopiki kasente bakididi balimpa balava boy be bayimbi amaze emyaka 2 nga tofulumya luyimba toyira kwogera ku music wetaaga mmere ya mwoyo ya Pastor Rwomushana omugamba okubonaabona sikwe kufa Yesu wayimba bye wayimba neyerekeraawo tetugenda kuyita muyimbi nga wakoma okuyimba mu mwaka gwa 12
Are you still relevant? Are you still making an importance? Okyakola amakulu. Kyekisera tukujjeko ekitiibwa ky'omuyimbi. Weetaaga ssaala ya pastor w'omushana. Weetaaga ssaala. Okulemererwa kubaawo. Wejjeeko eky'obuyimbi kola emirimu emirala. Nina mikwano gyange bangi bakola birala. Lane eyayimba bakiwoko. Yadda mbirala. Ali wali atunda nsawo. Mukwano gwange Lane yakkiriza. N'enviiri n'azisala yayimba. Kiwoko sebo kisitu akola birala. Kyekiseera nammwe abayimbi. Muleke kutawaanya bantu. Wayimba mwaka gwa 12.